yesikwaniriza akadde kano sibyo tyotya gwena following Fadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamanyi okubanga wa subscribing anonyiga ne kale olutalo lubaluseewo wakati w'endiga ezimu etanze okubanga zibanja ha Pastor Bugingo ekkanisa eya Pentagon jjukira mugaka amawulire gabadde gatambula ku nsonga y'okuba nti n'abasinga bagamba nti Pastor Bugingo yandiba nti nno agala kuba nti n'adduka mu ggwanga erya America jjukira omwaka oguwedde ogwa 2024 information ya fuluma geraga nti Pastor Bugingo nti yagula ennyumba mu ggwanga erya America era amakula gyagenda okubanga ahazaalira jjukira si gwe gusoose okugamba nti Suzoni Makula ali buto makula zenga abere embuto emirundi niyo bazivaamu buvi oba kyekituukawo buzibu kyobutuukawo tewali amanyi naye nga amawulire agatambula munnange bwe gatyo bwe gali endiga ezimu sansa okubanga zemulugunya jjukira Pastor Bugingo yabasuubiza nti mu January agenda kuba alina kubaako kyanaaba alazeewo oba agenda kubaako nekyaba alazeewo ku nsonga y'okuzimba ekyaki eya Pentagon naye tebanaba wadde sayini yonna eraga jjukira nabigako ba engineer bagamba nti no bajja abagenda okubanga bakwasaganya ekyaki eno eya Pentagon naye munaye byakomaawo mpaka nakakati kuva mwezi gwa January tukungogenze mwezi gwa kusatu tuli mu March twanabeerawo wadde kyonna wadde ka sayini kalaga nti Pastor Bugingo agenda kuba azimba a Pentagon binagwerawa kubanga ebintu byo birabika bikyagaanidde ddala okutambula obulungi ku nsonga y'okuzimba a Pentagon ku nsonga y'endiga jjukira mwaka guno nga gutandika Pastor Bugingo yava n'asaba endiga okuddamu okubanga basonda ensimbi ez'okugula butenti naye nga jjukira endiga ezisinga zeemulugunya mwaka oguwedde nga bagamba nti bakooye tenti nabagambako nti bateekateeka kubanga baleeta amateeka agakugira bapasita kubanga bakizwa nga bapasita basinga abantu basabira wabi abamu basabira musana abalala enkuba ebagwerako mwaka ogwedde ogwa 2024 bali ebifaananyi byatrendinga nga endiga azikubiddwa enkuba ku kyaki ya Pastor Bugingo era bangi abasinga abasabira ku kyaki ya Pastor Bugingo bakola ki beekumamu ogutaaka ola Musumba Bugingo n'abawooyawooya n'abasuubiza nti omwaka guno tebagenda kukola ki tebagenda kuddamu kubibwa nkuba oba kubibwako wadde ettondo ly'enkuba naye ebintu birina okubanga bitambula bulungi jjukira essaawa zino tuli mu sizoni ya musana kibategeeza nti abasinga omusana gubagwirako olw'ensonga nti tenti tezimalaawo wali ku Canan land wanene ate Pastor Bugingo alina endiga nnyingi bamu ku bapasita mu Uganda balina ba followers abangi newankubadde abasinga bagamba nti no abalimbalimba era basuubiza empewo naye buli kaseera beeyongera bweyongezi newankubadde kale eri amu bakola kyabekumamu ogutaaka kubanga era enamba yeetoolakokko abamu ekyasinga okubanga kibatwala ensonga ya kyaki kubanga ndoza kuva mwaka gwa 2018 mpaka nakakati bali mu nsonga ya kuzimba Pentagon mpaka nakakati myaka mingi no kati gyakayitawo myaka mingi egyakayitawo jjukira Pastor Bugingo agaana okukyusako pulaani okola pulaani ennyangu yangumu etagenda kaluba nnyo etagenda kubeera nkalubo nnyo yagaana okubanga akola ki yagaana okubanga akyusaamu ku nsonga eyo kiba kitegeeza endiga munnange ziba zikoze eki ziba zezirugwamu okusonda ensimbi oba oliawo oyinza okwesanga oba pulaani ya kyaki yeekalubyemukko ng'oba oliawo nga singa aba ayiyiza ennyangu yangu kiba kyanguwa tewali amanyi ninga munnange ensonga zeezo endiga ezimu zeekumimu ogutaaka bagamba nti bagala Pastor Bugingo abalagibwa waatuuse ku nsonga ya Pentagon abasinga jjukira bamukwabo badduka okuva Pastor Bugingo nawakubadde kale endiga akyalina nnyingi abasinga badduka waba Pastor abalala naddala wa Pastor Kakande ne wa Teddy abasinga gye baddukira naye nga bava wani ava wa Pastor Bugingo era nga Pastor Bugingo ava n'agamba nti yetafuddeeyo oyo yenna agenda yetafuddeeyo kubanga agamba yitakola kiralina gwasibirawo awo agamba yitalina gwasibirawo awulira nga bakooye okulinda Pentagon nga bagenda era abasinga bakola ki abasinga namba yeetuulako ey'endiga zalinawo ku Canan
yabamu badduka w'abapasita abalala. Ate ebiseera pasita Kakande bwe yalonkingira kyaki ekyaki egyo yazimba endiga ezisinga ke kaseera ke zaagenderamu. Endiga nnyingi zaagenda mu kaseera ako. Munaye ensonga ze zimu ku ezo zitambula akadde kano ku social media. Mwongere okuba nga munfollowinga, temujja kuba nga mwejjusa kubanga updates zomba nazo each and every single day. Nkugamba nti comment section eri awo wansi awo, sooka ontere obubaka mu comment section ate osigale nga onfollowinga. Mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ku kati. Bagita Fadi TV egi abali mu ggwanga erya Iraq, abali mu ggwanga erya Oman, namwe abali Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh, mbeebaza. Ninze ndabe Pastor Bugingo agenda ku reactinga atya ku bano abagala okuba nga beekalakaasa wali ku Canan nga babanja Pentagon. Abamu ku abo balaba nga okwekalakaasa kuyinza obutakola makulu bagenda bugenzi. Kati bano bagenda okwekalakaasa bali serious, bali sure nti bagenda kwekalakaasa bigenda kuggwera. Olunaku olw'eggulo yabadde Sunday service, kyabadde kikambo olunaku olw'eggulo ku Canan, kyabadde kikwafu nnyo. Wabaddewo abagenyi ndowooza ab'enjawulo ababadde abayite. Munaye ensonga zeezo bagamba nti Pastor Bugingo nti balaba takola ki, talina kyafaayo ku nsonga za Pentagon. Binaggwera kubanga Pastor Bugingo abagamba mu lwatu nti awulira ng'akooye okulinda wadde okugenda. Jjukira information eri etambula ng'eraga nti Pastor Bugingo ayagala kubanga agenda mu America, nti yagulayo ennyumba. Abasinga yabatiisa. Jjukira bagamba nti ayina n'ekizimbe kye yagula wali betundu by'e Nansana Oyima Road, era mbu ekizimbe ekyo kiri mu kawumbi, kibalirwamu mu kawumbi. Abasinga beebuuza naye sente zi Pastor Bugingo zeyagulamu ekizimbe, zibagamba zeyagulamu ennyumba. Sente zendiga zizisonda, zandibadde za Pentagon yali yazigulamu properties. Onaawulira onawe gye bigenda okuba nga bikomekeera naye ensonga zeezo bagala kuba nga beekalakaasa wali ku Canan. Weebulungi Fadi TV, mweraba.